very small percentage of smart people can project what the future holds and then invest wisely. Trust us and let us give you a proper vision for your future. The Goldfest at Kigo is one investment that can never go wrong. Welcome to the Goldfest at Kigo, located in a serene environment, a few meters away from Serena Hotel Kigo along Entebbe Express Highway. Be a smart investor and find the joy of living in a beautiful home with a magical view of Lake Victoria, affordable recreation centers, well-planned apartments. Enjoy our luxury space for your relaxation in our fully furnished state-of-the-art, well-planned apartments. Estates that are perfectly designed with you in mind to build your dream house with a modern hospital and an airstrip. Get true value for your money. Call us on +256 784 566 918 or visit our website www.thegolfestatchigo.com. The Goldfest at Kigo. Discover a haven. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ngabe tutera okukola tuli ku ground. Naye omutima omunafu tolaba abakolimakolima bannaye sente zibuze, sente zibadde beziti, leero tolaba. Ninda bulinzi mu part 2 najja ne bana abantu bamwe mutera okwagala, leero kireke. So olunaku olwaleero negatiddwako oba njikole tochikola kale negatiddwako omukulu Ham Mulema. Tuli wano ku Golf Estate Kigo wetusinzidde, tubadde twagala kubalagako ebigenda mu maaso ate n'abayina sente. Manyi mu Uganda tulina ekizibu kimu, tulina abantu abayina sente naye nga tebamanyi kye balina kukozesa sente kirungi. Olina omusanga ng'akyalwanira ku Namirembe Road ayagala kwenyigaawo muye tajja kuva mu kibuga olw'okuba yalinnya bbaasi ajje, naye ng'ate ebifo nga bino bikola ki weebiriso kubuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abatuwuliriza tusanyusa obbalaba Kasuku Live era katubalambuzeeko era balabe ebigenda mu maaso wano ebigenda mu maaso mu estate yaffe wano e Kigo. Kati tutandike na taka oba mayumba wano kyoyagala kuba nange kati ngenda kubanga bana abasinga ngenda kutunula kulaba, naye njagadde nabo batunule balabe bategeere nti ensi yatambula dda. Kati gwali eyo ng'olina akasente naddala bamuva Bulaaya, njagala nnyo mulabe nnyo kye tugendako. Tutandike just katubalambuzeko wano wabweru katono then tulyoke tugende wali ku ttaka. Eno it's a 6-bedroom storage house eri ku decimal 5 50 decimals. Zezibeera mmeka ku mmeka? Eba half an acre. Tuina eno main house eriko ne pool house, eriko gym, eri waggulu eriko bar. Eri waggulu egenda kubeera gym. Waggulu gym. Eriko bar wano, erina fireplace. Egenda ba swimming pool area. Tugenda gitandika I think next week. Wano wansi. So tuina eno driveway, tuina edika kasawe kompiira kano nako okala kali under construction. Pipe kano kagenda kubeera kasawe kano. Kasawe kampiira wansi twamaze okolayo drainage w'amazzi agatambuza pipe era oziraba ozira kati tugenda kuleyingako turf ne before tulina okuteekako hardcore tuyiwe
enkokoto then tulenge tough so ekyali mu process tuba tukyali mu ettaka lisooka erinywere bulungi maramu gwe twateekawo yeah so tufulumeko wabweru wano fulume kati tutandise eno estate eno bannaye yabagagga yensonga waaki nabadde mbagambye nti kijja kunnyumira nnyo nga gwe omutima omunafu tolaba kati waliwo eno ennyumba ennyumba yonna tugizimbye amayumba gagano it's under construction ate era gatundibwa gali on sale okay gatundibwa so omuntu yenna ng'olina $1 million zo oli waddemba okuba ku namba eyo eri wansi tulina gano gonna ge tuli okuzimba osobola obbalagako wano all this we're trying to create our own neighborhood manyi osobola ozimba ate omuntu najja n'akuteekako akasiisira kakiba kirungi w'otandika ozimba ate ne neighborhood n'ogyezimbira kale mwateekawo embeera nti this is the bare minimum ennyumba erina kuba ng'efaanana bweti okuba nti ozimba muno ennyumba tulinamu amateeka ekisooka ennyumba okuzimbamu nerina kuba y'amategula erina kuba y'amategula ate ekirala kalina era oziraba zonna kalina njereere temwagala nnyumba etali kalina tetwagalamu nnyumba ezo za wansi okuggyako nga client wa mutwe munene nnyo n'awalaze empaka neera tugezaako encouraginga n'okulaba nti at least kyote newe nnyini okuteekawo n'otaswala kuba oyinza okuteeka ekintu ewantu ate no feeling out of place so kwe gamba estate eri more about luxury living tuyinamu tugenda baamu ne shopping area eri waggulu baligizimba maybe wa drone ajja gisika tugenda baamu ne tuyinamu helipad egenda beera awo ennyonyi wali ekajjanso okyatalinga akanyonyi ne kajja nekakujja wano nekakutwala w'oyagala tuyinamu artificial taps obusaawe kuba community because it's a 40-acre estate eriko 40 acres era yonna ogiraba wano wonna all these plots are available for selling abantu soko balage ettaka eri lyonna awo ettaka lyonna ate ng'egiraba ekulira ku speed ya waggulu nnyo ate tuyina already eddwaliro liri wali kumpi airstrip nayo eri wali ogiraba bulabi n'amaaso go eri wali Serena dakiika 5 golf course byonna birabika bulungi so estate era amapoloti gatundibwa so omuntu yenna ali eyo ng'ayagala kugula poloti kubeerako kigo plots are available for selling akitegeera bypass eri wali waggulu express akitegeera Munyonyo dakiika 5 oba Munyonyo Entebbe airport dakiika 15 oba ku Entebbe airport oba oyagala genda zanya ku golf wali dakiika 5 Serena eri awo mabega byonna tuddeko eno mayumba eno tulabe ebiriyo era mwekozeemu omulimu kuba eno organized living abantu gye baagala abantu bava nnyo naddala bamuva bulaya n'agamba ova eri embeera gy'obaddemu n'olyoka ogwa ku mugotteko naye wano kyenda abasajja abaguze buli asooka okugula n'asiba ekikomera naye kati muno poloti kati ono muzitunda mmeka poloti za muno ziri between $1 million 120 150 150 okusinziira ku size gy'oyagala okusinziira ku size gy'oyagala tulinamu n'ez'ebibiri 5 bisatu so kisinziira wawo bw'oba okoze eki woolaba nti wano wenjagala okugira ogiraba so balagako awo otambuza muno noolaba gye tuyita eno yonna kino kye tuliko kye bayita kola ssente weeyagale abantu mubeere eyo nga mulina ssente zammwe
muwoza mu Uganda tewaliwo kafo kensobola teeka mu sente zange nenziwulira nti zigenzeemu Yiino Golf Estate Kigo enamba eyo nno weeri awo abantu ntera nnyo bagamba nembaga nti bino ebintu nja kuba mbibalaga abantu ne balowooza nti kasikwani mu byakusaaga ate ono ani asajja bazimbye amayumba wano yarabbi ate nga gonna gasituka ngalaba gasituka kalate lengera eno waggulu ani ono ate yaleeta ennyo kati ono ali ku flat roof ono no flat roof naye ettegula era liriri wali olirabirako ettegula ayinamu ettegula wano bali atasobola mategula wano tajja kati neeri era erinayo eri part of the estate estate tukomaawo olabira waliwo boundary awo mugenda teekawo gate mugenda teekawo gate ng'okuyingira n'okufuluma si byakyere nti oli alina gy'alaga azunga ayiteeyite mukko si byakyere kuyingira n'okufuluma security eryala tulina 24 hour security yonna mweri ya Golf Estate Kigo bw'obeera wano obeera olaba golf course obeera olaba ennyanja kwata ebifaananyi abantu balabe ekintu kye tuliko this is a brief picture osobola okugula ne bakuzimbira n'okuzimbira ekifo kiyinza labika kitya so yonna eno oli ogiraba swimming pool eri wali eno ya bisenge 8 8 bedrooms in this house swimming pool egenda kubeera wa swimming pool yino wano redden eri under construction twala otulage redden eri under construction ogiraba katudda ku phase ya kutayiringa kuteekamu zipampu biki etandika okukola yarabbi so oyingirako wano mu katono munda mbalambuzeeko wano wansi balabe ku kola sente weeyagale bannaye munoonye sente fe ebintu kasukula ivumbi baleetera mu birabe mwe munaamanyi omanyi mwe muddeyo ne muwoza sima ya kino sima ya kiri abaana ennyumba za Amerika batandise ozizimba wano Golf Estate Kigo maama nyabo oziraba oyingira wano akayowo keeko nozo ogiraba eno White House munda fumbiro eddiiro wano maggulu janguko wano olabe bulungi spiral zino olaba bino byonna tubikola ssebo kiraba amanzi sokola bolojja no luli bullet proof temuyitamu ssasi muno weebaka tebakuyingirira ate tetunnamaliriza eringa ku 60% tenaggwa naye nga tuli omwaka guno negunaggwerako mbadde njala tulabeko view from up omuntu bw'obeera waggulu ng'omuntu bw'obeera waggulu kibeera kitya kameramani ng'otidde mangu wamanyira kisenge eddiiro kati wenna buli kyolaba otya lowooza okirabye
nsuubira nno nti okwata ebintu yambuka genda kirize soko ojja obuze ku bantu ajja atubuuzeeko atubuulire n'emboozi yaffe eri kati eno gym wano eno gym na terasi wano tulinamu terasi wano ogiraba ina fumbiro waggulu kati eno gye bayita overview from up aerial view ogiraba obeera wano puulu n'ogiraba ena ya rabbi abalina sente yessaawa abantu bakuba tobalage waggulu eriwe wati n'empewo eri wano ndala okimanyi ekyo n'empewo eri wano ndala abantu mulina bye musabye sitategeera eyo gye mubeera kati omwana w'ennansana nga wakulira nansana ogenze n'okuba ku ssente z'ozifunye okyapye tewali kikuza nansana mbu ku kaalo kwe nakulira jangu osse ku mpewo eno kati bw'otunula wali express yiiyaawo yeyo gy'olaba eyitaawo saagala lowooze nti kikali oluva wano ogwa bugwi ku express tewaliwo shortcut mbu ate sima sookodde eri sookoddewa boda saidi zeeno serena eri obeera ogifuna bulungi direct nga system togitutte omukadde taatunda ono naye tajja ttunde mu nyumba ate ndaba agizizza bupya gizizaako kalangi takuba tetukwasi kati mu ngalo nganzi ebyakukasimu biveeko so this is part of the wider picture Kigo Golf Estate wetuli wano so enamba ziri awo osobola okubeera ng'oziraba in case you want to come inquiries by osobola okugula ettaka muno bagambye nti these are 40 acres estate number they are 40 acres osobola okuba ng'ogula ettaka wano oba bw'omala okugula ate basobola okuba nga bakuzimbirako ennyumba miliyoni zo 120 n'okudda waggulu nga weefunira ettaka wano sibe kiri ekintu ng'olaba okikwasaganya supermarket ziri wali ziri eno gyetuva eno gyetuva ku kkubo ku main ebintu obigula n'ojja security egguluggulu kyapa mu ngalo sibe kiri temulimu storage ate komawo enkya komawo luli kyapa mu ngalo mwebale kukola kiriza soko gyobuze ku bantu wano abanyonyera state yaffe ebintu byonna basebo ne banyabo tusanyuse nnyo kubanga muli wamu naffe nga bwemugoberera mwami Kasuku byabatuusaako mwenna abali ebunaayira n'abali muno mwennyini n'abatatera kutambula abantu bangi nnyo tebatambula nga bali mu ofiisi nga ebifo tebabimanyi so ate nga toyinza kumanya buli kimu okujjako nga bakikulaze mwami Kasuku so kaakati tubadde mwami Kasuku tweyanziza nnyo okutugattako naffe okutangaaza abantu nti naffe tulina estate yaffe ennungi amapoloti gakyalimu mayitirivu amayumba mwegali ate ne terms of payment tubiraba ebigenda mu maaso wali important economy si nnungi naye naffe tuli mu economy mwennyini mwe tutambulira era naffe economy tugimanyi so totya kujja kutwegattako na kumanya nti ddala ensawo yo bw'obanga essente toziina ezisobola okusasula ekintu kyonna omukono gumu osobola okujja mu ofiisi yaffe era ne tutuula ne tukuwa terms of payment
ntukuwa terms of payment naye naawe tukuwa terms of payment ate naawe tulage nti ddala kyewasaba watutuukirira nga ddala we toyina sente zonna zosobola kumalayo kintu ne tukkiriziganya naawe twagala obeere wamu naffe ku byensasula obe nga weekubiriza okusasula so totya tujja kuwa ensasula nga bw'onoobozze naye nga zo poloti tukyalinamu ddala nnyingi ddala tulinamu poloti nga 50 gakyalimu so kati twetaaga abantu betugenda okuziwa abantu 50 mujje poloti zino muzitwale nga tebanazibatwalako kuba banazibatwalako wano mu area tewali ttaka ddene liriwo lino lyaliwo lyokka tolina woyinza kuddamu kuzisanga mwami Kasuku era omuntu bwa Kigo ne mu Kampala omuntu bw'asubwa wano then kijja kuba ate kirala naye nga wali badde weekubiriza nojja mangu ng'obudde bukyali tusobola okukuwa ettaka eddungi liri kumpi ne bypass buli kimu airport airfield naye nga bwe babanyonyodde nti ayagala okuseresa ayagala okuzimbisa emmuli wano tojja wano si wammuli wano ina okuba nga oyimiridde ng'esente z'ettegulo ojja zisobola ng'era ojja kusobola okubeera okugendera ku mateeka agaateekebwa mu estate kuba tetwagala nnyo bintu bya ghetto ono ali wano omuntu yenna anaasuulasuula kasasiro wano waliwo amateeka tosuulasuula kasasiro bw'oyingiramu eno estate bw'oba olina ebintu byetaaga okudampinga olina kiteeka we kirina kulaga so si kugenda nga okasuka buli wamu kubanga wano abantu banjawulo abantu bano abali wano banjawulo organized living era tujja kubasaba nti mwenna abali ebunaayira tubalinze nnyo bannaffe tubalindidde ddala sente oba oleeseza $1 tetujja kutawanya kutuma genda zivungisa tujja kuzitwala nga bwe ziri tuyina akuuma akazikebeera nti zino nnamu tumanye enfu tumanye nennamu so kati totya jangu $1 tujja kuhandolinga webale nnyo sewo mwami Kasuku webalire ddala ate okutugattako ku nsonga eno kansuubira ki abantu estate nga zino kyensingo zaagalako abantu bagenze bazimba estate nga zino but an estate like this one kyensingo gyagalako why I talk about organized living anti mu Uganda abantu balina sente naye bakyalemeddemu ennaku olw'okuba nti waliyo abantu baffe tebalowoozezza kati saawa eno abantu abasinga buli omu abadde adduka najjeera kyanja najjeera naye ogenda osanga omusajja azimbye wano ennyumba ye yakabi buli kimu akitaddeko n'otunuulira amuddiridde wali n'ogamba kati ng'ate omugagga yali ku bunkenke abo twabalowooleza oba okitegeera kyegamba so ate bw'ojja wano bw'ojjawo benzi yo ogigula bulungi brand new $8,000,000 n'oyingira wano nga teweeraliikiridde nti ate abanaku be banaaluma ne bajja ne banziba okitegeera so obeera mu bagagga banno quality class ekintu nga kitambula era kyensinza okwagala ku estate wano ate kino ekifo kya bbeeyi kituufu omuntu olina okuba nga naawe oli wa bbeeyi tetujja kwekereza mugambe nti banaye mwogedde bubi abaavu mutuggyemu omuntu omwavu tokuba simu kireke kya bbeeyi quality bw'owulira nti Kigo naawe obeera omanyi Kigo si kyekimu tekiwulika kyekimu nga buwama wabeeteeseteese abeesobola kituufu mwami Kasuku so enamba z'essimu weeziri awo you can call ekirungi bagamba nti they have a payment plan basobola okugaa nti basasulako 70% ne mukola plan tojja ng'olowooza nti oyize ne 30% naawe kirowoozeemu bizinesi beebe eyiyo oba onoozijjayo ddi so yeyo embeera eri awo toyanza naye kaviyo nkaagadde kavi kalungi nnyo abasajja bazimba amayumba kuliko ne butaafu omupiira bagenda kuba baguzannyira waka bino ebya fitness biki kituufu naye nga zo poloti mweziri ddala era buli ayeetaaze tolwa kuba simu bw'okuba essimu eyo ng'ojja tugikulaga polotiyo ng'ogiraba tugikusongerako ng'otandikirawo okuzimba bw'oba osobola bw'oba nga weetaaga okusooka okweteekateeka
okweteekateeka okuzinoonya ate zizimba ate naawe tujja kusanyukira kubanga bw'onoyagala okuzimba ng'ogenda kuteekawo kifo kitegeeza olina okusooka obeera olabira ku bana abalala abaliwo kituufu olina kulabira ku balala baliwo n'omanya eriya kijozzeemu nti ngenda kuteekawo ekintu nga kya mulembe nnyo yes okay tunaasukkawo wano olina kyoyagala okwongerako hamu olina kyoyongerako okujjako kubiriza abantu bajjewo ettaka liggwawo lwa buwoomi abasajja bazimbye mu kifo kino ettaka liggwawo lwa buwoomi ate era woogula era tusobola n'okuzimbira oba bayinginiya tetwagala bana abeegundi eyo nabweru simala biki ab'obusawo obubiri leetayo obusawo obubiri alaba tonyiiga tukubuulira mazima tukubira seminti nga bwaguliddwa bwagenda mu kizimbe so tukubira pulaani ba-architect tubayina estate erina architecture waayo kuba yasalibwa ku plan so tulina ba-architecture ba estate ne ba-engineers ba estate and ate buli kimu ekizimbibwa kino kiri ku plan nga wekya twagiplaninga before so buli kizimbe kyolaba kuno buli kimu kiri ku plan erina zi-sewer lines wansi eyo system buli kiso bintu biri organized so oloba okuzimba sockpit yo erina weekwata connectinga pipe z'amazzi zina okitegeera muziyita oconnectingako amasanyalaze gago mwegali so buli kimu tubayita mwenna abali America, South Africa, London, Switzerland, buli muntu yenna ayina waali nga waali etaaze okufunira ddala ky'oyagala mwenna tubayise tubayitidde ddala abakwagalana oyisa kwagalana gulafu omusajja ng'azimbye ennyumba eringa akeeri neŋŋamba what sort of being classless is this okitegeera obeera tulina sente n'ozimba ennyumba eringa akeeri kati legera ennyumba zinga zino bezi tozimba buzimbi ng'ofa nti nzimba kinene design abaana bwe bali bakuba zi plan kugandaye n'obeerawo ng'abantu bagamba naye kati bannange neŋŋamba oba yazimba woteeri yazimba bwakutuka abaana bateekemu woteeri kiki so byebyo tweyanziza nnyo tweyanzeege abatulaba mwenna tujja kusanyuka nnyo nga mutukontaktinze ne mujja ne tubawo ettaka lino kubanga ettaka lyammwe twateekateeka enteekateeka yonna eri wano yammwe so tubaagala nnyo era tubasabira obusobozi Katonda abubawe ate naffe mujje mutwegatteko naffe tubawe ekisingayo okuba ekirungi mwebale nnyo mwebalire ddala mwami Kasuku Ssebo weebale nnyo weebalire ddala tuteeka ku pulogulaamu yo ne Director Ssebo weebale nnyo okuteekateeka estate eno kubanga ekifo wakikyusizza kyanjawulo wano wafuuse walala mwebale nnyo mwebalire ddala so abavubuka abali eyo bannaye these are the things I always tell you about. Make money, enjoy your money. Mujje mufune wano ebifo ebirungi. Something that is worth your money. Obeerewo nga naawe owulira nti okitegeera. Mulekerawo ebyokuzimba nti nina okuzimba nteekeko n'abapangisa nga bwensolooza. Mulekerawo ebintu ebyo. Abavubuka gye muli muvuga emmotoka za kabi ssente muziyina but ebintu bye musuulamu tetubitegeera. Estate zino ugendo gama omusajja nti omusajja oyo mugagga alina ssente ze nga buli omu ategeera nti akola ki alina ssente ze so come by the golf estate one Kigo enamba weeri wano ku screen ogenda kuba ogiraba osobola okubeera naye nange you can contact me you can contact me ate n'omuntu asobola okubeera eyo n'agamba nti Kasuku otuweereza nnyo Kasuku live nkutaddemu ploti nenzija ate nembavumira wano nga nkeera waggulu ku balukoni benti nendyoka bannaye anyway kamberekereze mubeere bulungi mweraba.